Mbaniza nnyo nate mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekya programu esibiri mu kitundu kino njagala tusooke tutunuulire ebigambo bya Commander in Chief of Armed Forces nga ye President ali mu ntebe kaakati Yoweri Kaguta Museveni w'eggwanga lino Uganda. Tukimanyi ssemateeka emuwa ebbeetu lyonna okubeera ng'ayogerako eri eggwanga ku State of the Nation oba nga eggwanga bwe liyimiridde era olunaku lw'eggulo yayogeddeko ku nsonga eza COVID-19 ekimbe ekya COVID-19 era agenda mu maaso kakasa bannayuganda nti COVID-19 waali ate era akyali real era bagende mu maaso okubeera nga bagoberera ebiragiro byonna ebyateekebwawo ng'okwambala mask, social distance era tubula program twazikyusaamu olabya ddala amabanga weegali ate era n'okuyita ku mulyango omuntu alina okukasiba nti alina mask se byonna weebiri. Ebyokwerinda yabitadde ku mwanjo nnyo era nayogera ku bwegugungo obwaliwo naye ensonga kitugenda okusooka okubeera nga tugisoosowaza eya compensation. Fountain of Honor Commander in Chief of Armed Forces yategeezezza eggwanga eryamulabidde essaawa emu n'ekitundu nti bagenda kubeera nga baliyiririra famire zaabo abateetaba mu kwekalakaasa okukola ennaku z'omwezi na 18-19 okwali kubanja okuteebwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetwategedde ensimbi meka naye kyetwategedde nti abantu 2 okwaba 5 ye be yagambye nti bw'otoolako bali abeenyigira mu kwekalakasa direct ne bakubibwa abakuumaddembe naye bano abaali ku byabwe abataabiriiko muntu ozze mu kibuga kola mirimu gyo ye kye yayise oba kye baamuwadde report nti the stray bullets amasasi gano agawuguka ne gatta abantu abo bagenda okulirira gavumenti ebegenda okulirira abantu 2. Twagala okutegera kino kirina impact ki era n'ekikulu lwaki Fountain of Honor many times tetulaba sorry ye yadde nga amagye gaadumira abantu baadumira abakuuma ddembe bwebabeera nga bakoze ensobi. Katandikewo omusumba male njagala kintu kiveeko mu dakiika zijja kubeera 10 statement y'omukulembeze w'eggwanga ku compensation oba okuliririra abo abaafiira mu bwegugungo. Dakiika 5 musumba.
tafuna buzibu so nga ate mwabalala you are not honest lwaki ofiira musoma njagala wumbe ku statement y'omukulembeze gwanga basically sakone speech enjakoze olunaku lw'eggulu ndiwa John Keno Charles tugende ku nsonga yaffe y'olunaku lw'eki mbagamba president yandibadde yeetondera eggwanga olw'ekyo ekyabaddewo era n'alayira obutaddayo kukkiriza kikolwa ng'ekyo okubeerayo era n'alagira nga commander in chief of all the armed forces nga mwe muli poliisi mwe muli prisons mwe muli UPDF mwe muli ebitongole bikesi yandibadde abiragira temuddayo okufulumya essasi abantu mubaleke begazaanye oba bakola campaigns bazikole restrictedly kasaba nti balina bisi batukumba n'amasasi jewa honorable John Keno Charles the man omuntu kati kusengera amateeka wanzikiza nti amateeka ogategera ate waliyo ko mu parliament gwe yali omukwabo abagabaga emyaka egiwererako ddala semateeka gye tusoma ewa president yenna abaako omulimu gwa command in chief of armed forces w'okuduumira abo bonna abakuuma ddembe sijja kuyita bakwatamu n'abakuuma ddembe era ng'omulimu ogwo alina okugukola okulaba nga directinga armed forces saako n'okusubduinga omulabe yenna njagala ompe impact ya statement ya president ku compensation oba okuliirira abaafiira mu bwebugongose nze nno nga bwe ndaba ebintu vis-a-vis what the pastor said we are in a catastrophe sikimala okwetonda wewe okwetonda nakyo kiraga mpisa naye nze nga student wa comparative politics wendigiramu neŋŋamba statement ya minister we General Tumwine etuuka okugamba nti mukube ku nnyama nibwoba olina obuyinza omala gabukozesa you have a right to shoot and kill nabadde musuubira Mr. President okusooka okwetondera eggwanga olw'ebigambo minister we byayogedde kubanga president w'eggwanga ye custodian wa constitution. Yes, the custodian of the constitution okusinzira ku article 98 ne 99 of the constitution. Article 22 ya constitution egamba teri muntu yenna anattibwanga ng'okuttibwa okwo tekubadde administered by competent court of law. Not omuntu ng'ekyennyanja ng'ekinyira. This is a crisis. Civil moderator njagala okutegeeza as a lawyer waliwo cases mukaaga mu scenario y'okutta okwo ezibreedinga kye bayita crimes against humanity. Crimes against humanity kitegeeza ki? Kitegeeza nti wamala ne waba waliwo ka crisis ng'ako n'ategeera waliwo crisis ayita mu bakubi b'eddembe bakutte emigemerawa n'awanika emikono bw'ati kibannange nze ndi innocent siina nakisi kyonna kyentambula nakyo naye sitiira omusirikale n'amuba amasasi. That is a crime against humanity. Twalabye exactly what I have prescribed nga kitakinga place mu scenario y'olwokusatu olwali ddaka. Nolwekyo njagala okulowooza nti nga lawyer kyenandibadde nzizaako on top of what pastor said kyandibadde kigamba nti what was the genesis of the crisis ekyabaddewo ne kikanga ensi yonna ne kituuka ne mu office ya secretary general wa United Nations mu Uganda na interveninga kiki ekyabaddewo bwe nkyogera briefly nga bwe ngendo kyogera kikaabya mu Uganda amaziga. Eggwanga nga limaze okuyita mu scenario ya catastrophe abantu babattako ng'abatta ebyennyanja erweru balwanira eddembe lyabwe n'olaba nti abantu 54 balamba babasse mu cold blood emisana tukuse sikiro
ogamba eggwanga liraga wa Abannayuganda bayinza okuba nga ba overreactings naye waliwo ensonga eyaleeta crisis. Ensonga eyaleeta crisis yali ya kukwata Bobi Wine Honorable Kyagulanyi ng'ebisaaniiko mu ngeri embi ennyo nga bwe baali kolinze ekyaliwo omwaluwa we battira driver we yali innocent ne balowooza nti kati ekigenda omutuukako omuntu waffe mwagenda kufa. Otegedde enkwata embi ya provokings kibuzo ku kibuzo kisembayo gy'oli ekya president akyakomentiza nja kutwala ku article ey'omunaana mu UPDF Act eya 2005 era kinyawo okujjamu that is subsection A. Command in chief alina okubeera ng'akola ebintu binene of course in bold alina okubeera responsible for the command, control and administration of the armed forces. Mukulembeze gw'eggwanga tulina kati ebintu ebyabikoze amidst bino bye tulimu atabikoze kubanga ne intervention eya police police gye bakulembeza mu forefront naye nga key actor gabadde magye. Kakati olw'okubambuza ekibuuzo ekikulu ennyo mu mateeka ebintu byonna Mr. President yabadde ateekwa kwetonda nga afukamire n'okufukamira wansi olw'ensonga nti omuntu oli tiyakomye kukwatibwa bubi naye bwe bamututte mu kkomera ne bayita Nalufenya nga kwegamba tulinganga abaga nti oba a deadly institution buli omu gy'atya Nalufenya is a deadly detention place okusinziira ku history wa Nalufenya. Sibakomyawo ne basukka essaawa 48 nga babujja nawo sibamanyi na kyakukola what accusation they are making ogenda okukakkana nga bamugambye nti omenye covid ge mawulire agasoose Fred Enanga yamenye ebiragiro bya covid ne tulowooza nti okay bwe banamutwala muyiganga Chief Magistrates Court tujja kulaba charge sheet eriko covid SOPs ogenda okukakkana charge sheet yabaddeko kintu kirala statement ne president yakozera kanjetele gwe erimu n'abyafuzi abirimu active politics yategeeza nti mwabaddemu ba internal and external abantu abayambye abantu bano era kyabadde planned nti abavugirizi babadde both internal and external. Those are wide allegations zitalina makulu naye mbadde ndi ku charge sheet ogenda ogisoma twade tumanyi nti kuliko SOPs bagenda bataddeko section 171 eya penal code an archaic law, a colonial law, a meaningless law egamba nti oli bwakola ekikola kyonna nga kiyinza okuleetawo contagious disease nga kiringa ekigamba nti no wamala be arrested kubanga manyi mu wiki nga 2 ajja kubba. My God. Ekyo kiyita accusation musomo ina statement yabakola nga tuva ku nsonga eyo. Yeah, waliwo question gy'obuuziza honorable nti okusinziira ku UPDF Act ebyakoleddwa byonna president yabadde in charge. Ekibuuzo ekyo kimubuuzizza. This is my response. President bwe yabadde addressing eggwanga teyagugumbudde bajasibe teyagugumbudde poliisi. Musoma kanyongereko kino nga command in chief yalaze command era yalaze control saako nga okubeera administrator mu speech ye. The truth is yakiraze nti yali in charge era ebyabaddewo actually yabadde so happy nti bakoze kye babadde bateeka okukola kuba bw'atandika okupointing out nti wabaddewo abali within n'abali without kitegeeza nti abasajja be kye bakikoze bulungi nnyo ne basobola okuba nti batangira probably kyeyandirowooza nti kyandibadde worse than that. Ekitegeeza nze to me he was in total control and in total charge. Era ebyajja it's not a mistake. Nti he is a good administrator. Okubeera in control n'okubeera in charge biri totally different from being good or bad. Question eri nti was he in control? The answer is yes. Oba bad oba good ekyo kibuuzo kirala kisinzira ku ani akola ani alaba era kitegeeza nga commander in chief
yali responsible for whatever happened. Okay, kanziye John Kemu Chams ndowooza bulala ku katono. Yali ng'eyalaze nti yabadde in charge. Okay. Mungeri ki? Kubanga yagambye nti Grace Akulo bino byampadde. Naye alina we yagambidde nti nali ngenda mu maaso n'enkuŋŋaana zange. Naye ne ngamba nti tebijja kumalira biseera ebyo. Kababikoleko abo ab'e Kampala. But you see, omuntu wakwenda that statement kitegeeza alina confidence mu basajja be kyebakola kyekyo. He is always informed, he is abreast. Kubanga singa teyali abreast, singa teyali well informed, probably yandi papye. Okay, so he continued ekitegeeza nti yali sure nti bebakola biri according to kyebalina okukola. Yes, kyajange teyawukana nnyo naku musumba naye ngamba bwange nze nga mpininga down as a lawyer. He acted negligently. Okay. Yabadde na buvunanyizibwa. Head of state abantu batandise okutta abantu ate ababatta abantu bo balinako obuyinza n'olunaku throughout the day kubanga abantu abo bagambibwa nti battibwa 54 battibwa from morning up to the evening throughout the day. Kitegeeza he acted negligently nga tamanyi constitutional duties nga commander in chief. That is yagambye alina kye yagambye nti buli ekigenda mu maaso buli information eyitaayita agifuna agimanyi buli kimu ayogera kino awandiika kino awandiika kiri ekitegeeza to me he is in total charge eya forces ensonga ena tujja kubeera nga tuzikubaganyako ekiro ekyenkya ndese pana era bwe kiba ekirungi oba ekibi ye yali responsible tujja kutunuulira okutaganya tumwine naye byayogera ensonga ekyenkya n'okutunuulira ddala acts zino zonna ezaabyo ebyokwerinda the UPDF Act, the Police Act, okutegeera ddala ekituufu bano beetegese batya mu byokwerinda with all these negligent mistakes or mistakes zebajja bakola. Sandyaga nnyo okukitwala ewa John Kemu Chams twala tunine functions of the defense forces, armed forces zonna tujja kubeera tubitunuulira okukakasa ddala shufaani yakola ensobi n'engeri ba civilians nabo of course active boogerako tujja batunya nabo. Naye katugende ku mulamu omukulu ogwakyo kino ekyolwaleero essuubi bannayuganda limutadde bannabyafuzi ensangi zino liyinza okubeera nga linoonyezebwako anti kiyinza okuba nga essuubi lye mubawa n'amaanyi ge mubawa n'okubawa at the end byebireetedde eggwanga lino entata oba okubeera mu buzibu bwe tulimu. Kantandikirewo omusoma Moses Solomon Male otuwe preamble yoku the impact of politicians and the politics of modern age. Ono gwe tuli mu politics wa kikaaki tulina bannabyabufuzi ba kikaaki era simanyi oba tulina bannabyabufuzi oba bakulembeze. Webali nnyo wamala njagala okutegeeza bannayuganda tuli mu era oba mu mulembe oba mu kiseera we tulowooleza nti tuli mu demokrasiya naye nga tuli mu kye tuyita pseudo democracy ekyefaananyirizaako democracy. Kuba democracy batugamba nti it's a government for the people, of the people and by the people. Yes, true. Y'abantu eriwo okulwa abantu era ekolera erimu bantu. Omuntu alina omutima oguli human, alina omutima ogwekisa, alina omutima ogulumirwa. Omuntu yenna bw'abuukaawo ogwo omutima aba takyakola ki aba takyagulina. Wetunulira bannabyabufuzi baffe olwaleero bonna across the board bw'ogenda obbalaba nga balimu kyetuyita opportunism. Buli kakisa akajja baagala okukakozesa si kuba nti balina kye baagala okuyamba naye bo bakafunemu maximally. Ekyokubiri bali populist, baagala nnyo bakola ebintu ebinaabaganjisa so si ebinaayamba oba okuzimba. Ne statements ze bakola ezo ezinaabagangisa era bw'obalaba mu biseera nga bino kati bya campaign we tulimu nti buli wabagenda basuubiza nekye bataakole bakisuubiza. Ate olwokuba n'abantu baffe bali so naive tebamanyi ate bayala bamala gakkiriza era emirundi mingi batuuse n'okulya ebibalakira kubanga munnabyabufuzi bw'ajja gy'oli n'akuwa sabbuuni n'akuwa sukaali n'akuwa 50,000 n'akuweza amabugo njagala okutegeeza alina okufuna waziddiriza
aba agenda zijjawa mu parliament kyova olaba oba mu kifo kyonna kye baba bamuwadde oba ministry oba ye president oba yaani. Lwaki? Kubanga sente ze basaasaanya balina kuzijjamu mwe. Mpoza abantu kye batamanyi ti abakulu bano abagenda mu bifo bino bwe batuukayo sente banoganoge era kye basooka okukola kwe kunoonya we bagenda ozijja. Abantu abalowooza nti Uganda erina bakulembeze mbasekerera ne mbasaasira. Omukulembeze leadership kitegeeza nti olina abantu olina woolengedde woyagala babeere n'olwekyo obakunga bakugoberere era nga gy'obatwala bagenda kufuna ebirungi eby'obuwangaazi oba goals of beneficial permanence. Kye tulina olwaleero tulina bafuzi. Abafuzi batikka abantu emigugu bo gye batasobola kwetikka. Babatikka endoddo ye nga tayinza nagijja wansi. Buli kiseera banoonya kubalyamu, babakozesanga madaala, babakozesanga tools bwe bamala okutuuka nga babasindika babajjukira tugenda kudda mu kalulu oba tugenda kudda mu nsiike. Muzze mulaba ebintu ebize bisuubizibwa. Kambalako ku some key issues. Amasannyalaze kya muwendo mu nsi. Eggwanga teriyinza kukula awatali masannyalaze. Tulina amasannyalaze gali ga buwanana. Gavumenti eno yagatunda n'egaguza abagwira. Kati sente tusasula bills mpitirivu obungi. Tulina kye tuyita environment oba obutonde. Tosobola kubanga oyagala kulwanyisa kusaanyawo obutonde ate amasannyalaze n'ogateeka waggulu, kubanga buli muntu yenna oba oyagala oba toyagala bw'anaaba tasobola masannyalaze alina kudda ku nku, alina kudda ku manda. Ebibira byaffe bitemeddwa byenkanawa, mabira akyaliwo ali ku kkubo, genene Bunyoro biweddeyo, kati batandise n'obubijja ekkongo. Ebibira bisaanyeewo, obutonde busaanyeewo. Njagala mulabe ensi bwefaanana. Mwawuliddeko kwayogera ku bbiru z'amasannyalaze ti bannange nze bwentuuka amasannyalaze ngenda gaslashinga. Museveni bwe yakwatira unit no ze yali ku siringi 2 oba 3. Olwaleero musomatu nasoma manifesto ya mutabani we Kyagulanyi wagisomyeko nga birimu ku bisuubizo bye. Ekyo kyandibadde kigejja nnyo. Nange era nakisadde ku gundi yange. Kikimu kye twetaaga. Kuba tetuyinza kuba na institutions ziri crucial nga ziri mikono gy'abagwira. South Africa Eskom bwe batugeneratingira amasannyalaze tebamanyira bwe tuli, tebamanyi bwe tufusula, tebamanyi nnaku gye tulina. N'obeera ng'okulembera eggwanga nga n'abajaasi bwe b'okulembera tebasobola kufumba ku masannyalaze nabo bafumba ku nku, n'abasirikale mama ingia pole bafumba ku maanyi. Ku nsimbi awo wennyini we tukomawo twongera okutegeera ekika ky'abantu be tulina either bakulembeze oba bafuzi. Musumba ye abawadde erinnya nti bano be tulina abafuzi, tutegeere ebikola bya bannabyabufuzi era ndowooza tunamalira program y'olwaleero ojja kutegeera ku munnabyabufuzi n'omukulembeze ani gwogwanidde okutwala mu bukulembeze mu kisanja kino tetugenda otutandika. Ese bbiri kenkomewo tovaawo. Ensonga ya President Museveni katunde tujagizza mu maaso olwo ensonga gyenjagala John Kerry kyamuzajja okumpaako perspective ye ya environment. President Museveni bwe yali mu World Economic Forum January omwaka guno, must be mistaken kuba buli mwaka zitera okubeerawo, that is the fact. Naye na statement yakola mu Economic Forum either yali mu September owa 2018 oba eya 2019 ng'agamba nti of course ensonga lwaki bannabyabufuzi oba ebyobufuzi biremesezza nnyo Africa oba n'ensi nga Uganda nti tutuuka mu kaseera ak'obululu nga kano nekisuubiza ebintu ate abamu ne tulemwa n'okukola ekitwandigwanidde okukola ekituufu. Bwe mulabye gyabadde ku nsonga y'entobazi abantu abalimu omuceere nenzukya statement emu gye yakola nti we at times leave those ones encroaching on the wetlands
not because we want, but because we want the votes. We let them be. Era baliwo ekirabe nenzikiriza ati omulamu gwe mwaleese guli mu line n'okutegeera nga kituufu ebyobufuzi bye birina ebizibu oba bannabyabufuzi bye tulina kyekizibu. Are we living in third world countries or we are just stuck with third world leaders? Musumba njagala olumbe nekuyamba gyobadde okola ate nkwekibuzo kirange ne wahonale ekyennaku nti tulina abafuzi betuyita populist abaagala okuganja abatakola kirina kukolebwa naye bakola ekyo kibalowooza nkibawiningira mileage mu byobufuzi oba basigale nga bebali ku mwanjo. njako ekyokulabirako tulina betuyita ba investors oba bebayita ba investors bajja kuno ne babawa amataka ga bwereere n'ebirala ne investment licenses. naye kyewuunyisa nti bannansi tebabakkiriza ku investinga mu ntobazi, abagwira ba investinga mu ntobazi. kati mu kaseera nga kano waba bamanyi nti abagwira balina ssente bakozesa abakozi bagamba bagwira nti mwenu bwe tuva mu bukulembeze bajja bagoba mu ntobazi. kati bo bagamba bakozi baabwe nti bannange bwe mutawa musajja bajja tugoba mu ntobazi munaakolawa n'abakozi nabo basajja batunga bakola kinga bakola ekyo. so ebyobufuzi byawano bwe bibeera populist kitegeeza nti tebiri ne vision teriiwo, okwolesebwa tekuliiwo. njagala nnyo omusajja Likwani was not a populist. Likwani yakola ebintu bannansi bye baali batayagala, okulwanyisa enguzi, obubbi, obufere. yababuuza naye bannange ki ekyatujja China kuba yali migrant okujja Singapore twava eri nga batukijjenye ne tuva eri nga twagala ddeme, tuva eri twagala okukola tugaggawale tukulaakulane. nagati kino kyekijja okukola wano era Singapore wetwogerera eri waggulu. wano ewaffe weebuuza n'okwebuuza twavaawa tuli luddawa tulagawa mu mulembe guno emyaka 35 down the road nga twava eri ng'emundu ddukadduka, twava eri ng'obubbi bulinga obubbi, twava eri by the way nga ebbanja si ddene nga lye tulina olwaleero, twava eri ng'ebyentobazi tebiringa bwe biri olwaleero mabira yali waali bino byaliwo ebiri. twava eri ng'olaba nti twalina ebyenjigiriza nga biri ggulugulu, twalina amalwaliro, ebyobulamu nga biri ggulugulu, ng'olaba nti twalina abakulembeze. olaba n'amini naye nyinza omuyita omukulembeze kubanga during his times yaddira ebyenfuna n'abikwasa bannansi, ebyenfuna n'abikwasa bannansi. olwaleero bwe tulabanga ebyenfuna ate bigenda biseesetuka okuva mu mikono gy'abannansi ne bigenda mu mikono gy'abagwira. teri mufuzi ayagala gwafuga kubeera na ddoboozi, teri mufuzi ayagala gwafuga kubeera financially sound. ayagala omunkuseere buli kiseera anaafukamira essebo tayagala muntu alina. olwekibuuzo kiri nti are we grappling oba tuli mu kubonaabona n'ekizibu ky'abannabyabufuzi wakati mu bizibu bye tulina? actually sina bannabyabufuzi, tuli mu nnaku, twetise emigugu gy'abafuzi abatayagala kutuviira tufune abakulembeze. kubanga singa tubadde n'abakulembeze Uganda would be totally different. singa tubadde n'abakulembeze tetwandibadde na parliament ng'esobola okuyisa obusente empawe bwaga tibukole ku health ne bayisa ssente omudiri n'omudiri gw'ensimbi gugende ku defense ate nga bagenda kugula masasi gakuba bantu. tetwandibadde singa tubadde n'abakulembeze twandibadde tulina okulumirwa abantu. era olwaleero kyenkubuulira singa tubadde n'abakulembeze tetwandibadde nti amasasi gakyavuga nga n'abantu bafudde, n'abantu bagezezaako okwogera, n'amawanga gagezezaako okwogera. singa tubadde n'abakulembeze kubanga omukulembeze abeera sensitive to people's needs. omukulembeze aba alina gy'atwala abantu. omufuzi yabeekakaatikako, yayagala abakozese yafune kyayagala. so ye difference eyo nti tulina bafuzi tetulina bakulembeze. era ndoza bwe buzibu bwaffe ng'eggwanga libayita Uganda. sijja nakwogera ku Africa wadde Professor Lumumba ayogera nnyo ku Africa n'akigeza naki, naye nze njagala nnyo tufokasinge ku nsi yaffe Uganda. gye bayita Pearl of Africa
twandibadde wala nnyo singa tubadde n'abakulembeze singa tetubadde n'abafuzi Wow. twandibadde wala nnyo mu byenfuna mu byenjigiriza mu byobulamu mu byennima tuyinza tutya okuba nti 70% tudependinga ku agriculture bulunzi na bulimi kyokka nga ate obunkuseera obuli mu bulunzi n'obulimi ennaku eri mu bulunzi n'obulimi nga n'olwaliro wetwogerera omanyi kye bayita Malex vaccine ya nkoko tujali ministering ku day one tuyinza tutya okubeera nga tulina abakulembeze si bafuzi naye nga mu ggwanga lyonna Malex taliimu enkoko kati zifuluma vaccine ya Malex teriiwo otambula n'onoonya container village wo wonna abamulina bamugula dda ne bamukweka abalala tebamulina kati enkoko zifuluma singa ebe Malex kyokka nga myezi 3 Malex bw'atandika ozikuba tewali ewona omatiza nti tulina bakulembeze oba ekyamazima tulina abafuzi kuba omufuzi talumwa omukulembeze yawe gwomukuba nabyabufuzi betuze tugoberera b'ensangi zino oba like modern age politicians muntu ayinza okwebuuza ekibuuzo era producer ampadde ebuuza ebirungi ennyo nti oba ddala kituufu muli Baden oba omukugu ne Musumba akyogeddeko eri bannayuganda oba just a blessing disigazi bimu tuyinza okuba tetubiraba nti ddala kituufu tulina ye abayise bafuzi simanyi oba okkanya naye nti muli bafuzi era ddala kituufu muli Baden eri bannayuganda oba oyinza okuba gwe toli naye kati tuyinza okugamba collectively ebikolebwa byetukola muli amamba ntitufuula Baden very good omuli amamba abeera omu oyinza okuba si kyoli n'atabala ne bakuvumaganya mu kisaabu kino ekyebyobufuzi kye tulimu njagala otukubira ettooto ebyobufuzi bye tulina Baden weesookera bwe butassa kitiibwa mu nfuga ey'amateeka constitutional governance emu ku ndwadde ezasinga okuzza emabega Uganda be bakulembeze obutawa kitiibwa amateeka agafuga eggwanga ensobi eyo yakolebwa gundi Milton Obote Milton Obote 1 bwe yalaba nga atandise okusereba atandise n'okwenyigira mu bunyazi mu mawanga agatuliraanye Gold Ivory kusi conspiracy gye bakola ne Akhenaton Nama ne Idi Amin nga ate ne bayibingira baagala mujjako ku kulembeze ba APC kwe kusanyawo constitution ya federal system of government aseewo a move to the left strategy yatutwala mu bukulembeze kumpi obw'ekibiina ekimu ebirala byonna n'abisaanyaawo ekintu ekyo kikulagira ddala nti obukulembeze bwaffe buzze bulwala olw'obutasekitibwa mu mateeka Pulezidenti Museveni sijja muttaliza constitution eno yagimalako emyaka 8 nga bagitegeka mujjukira bulungi nnyo Justice Odoki bali ne Sempebwa n'abalala nga batuwadde questionnaires enema aware of the problems you have been going through. Do you still need kingdoms? Knowing that things are not so easy, do you still need a federal system? Ombuza ate on districting njogere kyoyagala ebeera democracy kakati ekyo gatukitaddeawo ekyobuluvu bw'obukulembeze obuluvu obulala buli mu obukulembeze obwenfuna Uganda government nze nga abadde mu parliament kambabuulire abatuwuliriza ekintu ekyewuunyisa parliament ekera enkya ne votinga biliyoni 6 nti zigenda Kigezi wali national park says okay yes parliament does the appropriation of 60 billion shillings ezituuka Ekigezi ziba 25 obuyinza pastor bw'atayatudde gye buva obuli awo mu bbanga bwo tibugambwako bwe bukola diversion nti ana mwenna zigende teryaddamu nga bamaze okukola appropriation yes teryaddamu
kyokola nti auditor general kumbi buli report gyakola eba ne question mark ku State House ne defense. Every report of the auditor general ku parliamentary practice eba ku ne question marks. Ekintu ekirala endwadde yaffe, I am characterizing some of the issues he has mentioned. Yes, sir. Populism ajatya abantu n'okutuuka okulya emmese nti babawe district baba bamanyi ono gwe baliira emmese mu maaso ajja kulowoleza ddala nti abasajja baba batuukidde okugaaya emmese ddala baagala district naye nga ye naye alina kyagoba popularity gyayagala kugoba esigale ngeri constant all the time. Okitegedde? For example, eggwanga lyetumanyi nga Uganda mwami wamala, we are among the poorest countries mu nsi yonna. Weewaawo flow ya income ya revenue eri constant kubanga we have been producing relatively. Naye njagala okutegeeza eggwanga Uganda erimu ku mawanga gasingira ddala obwavu mu nsi yonna lisobola litya okubanga lirina UPDF mu mawanga 6 as we speak. Sente kize tuyina zisobola okuyimirizaawo amagye gaffe mu nsi 6 era amagye ago mu nsi 6 gakimayo ki tukyalwana lutalo ki nga olwakwenye twalulwana ababadde batakimanyi yali Ken Lukyamuzi yaleeta ekiteeso ekyawaliriza President Museveni okwogera nekkone ebweru wa Uganda mu Juba. Sinakini singa Lukyamuzi tiyaleeta kiteeso ekyo singa emundu ekyaboggola omuntu n'abeeraawo ng'abakipingidde mu ntalo abeere popular remaining popular mwe mulabenga amasamasa nti oyo yekka ajja okututwala mu maaso naye nga all the time is fighting unnecessary wars. Okutegedde obwo buzibu bwaffe wetwogerera kakati ng'eggwanga kiki mpulidde president ng'ayogera yetema amaganzi njakola kino onoobikola otya nga kati wetwogerera eggwanga lituuse kunyooge mu bwavu. International debt ebbanja lyaffe libanjibwa Uganda tuli beyond 55% to the GDP. Ekiba kisigaddewo kyetunasasulamu emisoso emiyitirivu gye tuyina tusaasira n'eggwanga lino. Secretary to the Treasury yabadde good enough n'atubuulira nti for the next 2 months etajja kusobola kusasula abakozi ba gavumenti. Kati President Museveni eggwanga alifugira kuki alitambuliza kuki? Honorable ekibuuzo ekitera okubuuzibwa nammwe kennyini abali mu byobufuzi ogiko President enkola analysis siri mufuzi for the time being. Ate mu by'omufuzi by'omuzanya honorable bitya si bya populism ati nze mbale enkola analysis eriyo analysis in terms of what is happening in my country. Togwande nawo okuteekebwa mu tulwa ly'ababalirizi. I am not an earner. I don't earn any money out of what I'm saying. No. Ebyobufuzi by'omuntu ayinza okugamba nti honorable oba oyinza okuwako obujuzi ddala kituufu nti biteeka Uganda ku mutendera omutuufu honorable? Ebyange ebyobufuzi by'ozanya esse ebyenzanya nze ndi ku mmere ya leero bwe bampadde ka contract nenkola ka consultancy nenkola kino like that. Siri mu abo aba earning per month ku sente oba za government. Siriko. Omuntu ayinza okwebuuza honorable banno abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti bingi bye tujja tulaba nga ddala kituufu ebyobufuzi ndowooza nja buyita the game kings oba obuzannyo obuteekebwawo nga ddala kituufu behind the curtains bwe binoonyeza ngeri bamawuli bitufuna at the end they are dishonest waliwo obuntu obutali bulambulukufu namukola no like of course on camera can't come out of Ghana and even at some instances no mentioning amanya naye tumanyi obuzannyo obukolebwa honorable nga intention yaabo kubeera nga munoonya nsimbi okubeera nga omuliwo omusolo asuubira yo honest nti mugendera ddala maaso okubeera nga muyamba bo ninga the end mulwanira oba at the end of the day you're serving someone in power at the end like tumanyi nzikiyaka questionnaire ya age limit and we investigated upon this ng'abantu bali mu parliament oli assawo war alagedde nti they are fighting for what a constitutional amendment
then at the end they were paid sums and sums of money. How are we going to differentiate? Yes, very good. Like etuzo honorable kati gwengali like of course politician gwetuwa ekitibwa nemanyi nti ebyofuzi byo bituze tugoberera tugenda kwawula tutya bannabyabufuzi n'abakulembeze kuba kikirizibwa nti amusumanga bakyogedde gavumenti zazaala nenezo zolaba nti eno gye tulina erimu bafuzi obukulembeze mwe mutusuubiza obukulembeze obuddako honorable ekirungi mu banfaanana nga bali ku opposition buli lwe bagwa mu nsobi nga bebazeetuttemu bavaayo ekirungi ku basajja bano abatuyiribya bw'olya ssente zaabwe oba wetisa omusalaba they will expose you ne baba bakwadde miliyoni 3 era bajja ku somewhere to mention it in there giving you money waliwo ezitali ezo jjukira Bank of Uganda saga ne batulaga nti bakola kosase nga kosase bwe yali ekolanguluza nti abagenda okusibira eruzira tomoni kanzeewo honorable kibuzo kyo nakyo kikulu gy'oli ebyofuzi byetulimu kakati ne bali ebyofuzi byetulina is everything ruining or winning for the majority or the minority? Ebyofuzi byetuzanya bina bwe bitutwala mu maaso. Ebyofuzi byetuzanya tebina gye bitutwala. Oyinza n'okugamba nti ne gye tulaga situlabayo. President Yoweri Kaguta Museveni mu myaka gya ono eyaddirira Cameroon omukyala omwami David Cameroon yali emabega nga Cameroon tanayi si Theresa May Theresa May yajja after yajja after Cameroon waliwo yasooka Tony Blair naye baatuwa ssente nga za kufightinga drought 35 million pounds. Omukulembeze wano yazigula mu nnyonyi. Diversion gye njogerako neza example. Mata naji presenting in parliament nga prime minister Mama Mbabazi yali mitambo n'atunula ebikalu not answer me. Ekyodoza kikolaga plus diversion era gy'obadde oyogerako. Abantu engeri gye beegaggawazaamu mu ngeri eri seemingly official when it is not. It is one of the characteristics of poverty masterminded by leaders in office. But I think the opposition bagenda ne baleeta ebintu mu parliament nga bamanyi nti tebirina gye bigenda naye nabo baagala to be seen nti balina kye baakoze ku floor ya parliament. Okuleta umbe like honorable ensonga tulaba nti like wetuwa mu parliament that would be like very strict mu parliament jogendera nejewali nti elimu mu bimanya nti the fact is kwana ulira abantu bena hosting nga wano like mu age limit debate ngo yagamba ddala wamala yesu tukimanyi nti tetukola like so akwangula utalo but at the end of the day musajja tusubiza center agenda kola like off record naye honorable waliwo ebintu nebyo bimumanyanga ddala kituufu you don't have the numbers Nemugenanga at the end. No, the question is not in numbers. And success in parliamentary practice does not rely on numbers. But politics is based on numbers. When I take taste of kutaka, it's a game of numbers. Babona. Namanya ndi minority. But I insisted nindita data. Ninsobola okuleta atmosphere eswaza abalala abakikira abantu nganzi. Ngateba movement ne bawalirizibwa okukola ki okwagira ekiteeso ninga nakasente mukali. Okay, prime minister Gordon Buzayi Gordon Brown Uganda bajiwa 35 million pounds nezibe diverted kugula chopa mu kifo ky'okusabisinga interests z'abo mu. I remember that case. Yes. I brought it on the floor of the house. Government side netumule ebikalo ku age limit bonna basaba sente za consultation era bonna ne bagenda ne bakola ekanita ekisumba ekibuzo kino ewo omusumba ekirala like side yashinja kibuuza of course honorable mpatidde nja okudaliza katono musumba wamuwadde ku kyanzi ku kigambo ky'environment. Yes musumba. Yes honorable. President Yoweri Kaguta Museveni alabika tategeera what sort of polity is leading. Esente ezikunganyizibwa Uganda Revenue Authority depending on the taxation
at the borders and the airport. That money is predominantly based on sales tax, income tax, stamp duty. Okay? Naye ezo sente zitutwalira time nene to okuzigenerating as opposed to open money generated through environmental protection. Uganda yandibadde singwa kuwa priority environmental protection kubanga sente eziva mu environmental protection ziri straightforward. They are no bukwakulizo, teri bukwakulizo. Naye president yennyini wa Uganda alabikanga atategeera bugagga bwe environment bwe tuyina wano bwe yatandika okudaliza proposal ya South Africa mbu batwale Maxon Falls bagifuule dam. I nearly died away. I could not believe that, because when you destroy the waterfalls as a Maxon, you are almost destroyed the Ugandan empire. Yes. Leka zijje w'omusumba. Ekibuzo kiri nti tulaba nnyo greed oba omululu ate like political power omuntu kwegana enywezaamu ennaku zino baga nti etebe ewooma naye ennaku zino eyokya modern politics saako n'ensimbi zikozesebwa ennyo. Okay, naye simanyi lwaki oba kyavaawa violence okubeera nga mad ebintu ebyobufuzi byaffe mad with violence, murder, overstaying power. Africa at large as a continent, but case study as Uganda. Obuzibu wanene era tuvaawo tutya nti bwe kaseera okulaba nti bwe tugenda mu kalulu there is no happiness but just shedding blood, okukaaba amaziga, kweraliikirira. Musumba kimanyi ozotwa preamble bwe tutuuka wanene n'olwaliro njagala tumanye lwaki ebyobufuzi byaffe biri nnyo based on that and tuvaawo tutya. Number one, bw'otunuulira Africa yonna amawanga agatakyalimu ffe we tuli gasobola okumuvinga step ne gava mu kukyusa obukulembeze n'emmundu ne butandika okukyuka nga bayita mu kalulu oba mirembe ku mirembe. Challenge tulina ng'eggwanga tetunnafuna breakthrough kulaba nti tukyusa obukulembeze mu mirembe. Bulijjo mbagamba 62 ndoza gwe mulundi gwokka wabeerawo smooth transfer of power nga tuva mu bafufuzi b'amatwale tudda mu bakaddugala ne babukwasaani president. Yes. Prime minister yaliwo then gwe bayita Apollo Milton Obote kwa ya holding instruments of power. Edward Mutesa yali just ceremonial. Waliwo ne transfer eyasooka ya Beni Kiwanuka. Ya Beni Kiwanuka. Abukwasa Obote. Anti smooth transfer. That is post independence, then Independence Day. Kwa ku Independence Day Beni Kiwanuka bendera agikwasaani olwo n'abazungu nabo bakoze ekibagenze. 1966 crisis Masasi, 71 Masasi, 79 Masasi, 79 still okujjako Lule Masasi, okujjako Binaisa 80 Masasi, 1980 akalulu ke twakuba singa tegali Masasi Obote teyandize era gali Masasi, 1985 July nga 27 era Masasi ge gajjakani Obote ne galeta Balutwa, 1986 Masasi ge gajjako Balutwa ne galeta ani Museveni natugamba this is a fundamental change in Galaira naliwo parliament. It's not a mere change of guard. Fenga abaliwo twakisanyukira era yatubuulira obuzibu bwa Africa be bakulembeza abatayagala kuva kusengejjero they overstay byonna tubiwuliriza n'atusuubiza nti emyaka 5 gimubala okuzaawo embeera. Tutandikira omuntu ayinza okwebuuza kiki ekyalobeera omuntu eyajjanga ddala kituufu alina okwolesebwa vision saako n'ebyo ebigendererwa oba ebiruubirirwa mission and objectives and aims ez'okubeera nga akulembera Uganda egenda okubeera nga yeeyagaza through a fundamental change. Essaawa eno bw'oba omulidde bwayogera n'obukulembeze obuliwo yinza okwebuuza ekyatuuka ku musajja gundi. Naye katukome mu kitundu kino ekisembayo tukube torch mu byobufuzi ebya Uganda ku ddala we tulaga era ni asobola okubeera nga anunula abakulembeze ba kikaaki abantu be balina okubeera nga balonda 2021 okukkiriza nti ddala kituufu Uganda ey'enkya enaabeera ntangaavu. Katukomewo. Mu kitundu kino ekisembayo njagala okwongera okutegeera ensonga oba obuzibu bwatuuka mu ggwanga Uganda as a case study. Twayagala nnyo tunda ku semazinga wa Africa naye twagala okusimya ddala ku ggwanga Uganda okwetegereza ebyobufuzi betulina ne bannabyabufuzi betulina
abantu bangi n'ensangi zino bakyogera nti ddala kituufu tuyinza okubeera ng'ebizibu byetwetobeseemu ababituleetedde be bannabyabufuzi ssaako n'ekika ky'ebyobufuzi byetuzannya oba the politics at play nza okubeera nga nabo of course bwe buzibu ate njagala kukozesa of course ebigambo by'omuyimbi omu jjukira yali basudde yayogera yimba ku luyimba bye tulaba ku kakati lwa Bass Dunia naye ninza obutalugendako nnyo okulusensula nnyo naye kyenjagala okwongera okutegeera kati lwaki ebyobufuzi ebya Africa oba ebya Uganda ebisingira kati bimaamiddwa nnyo okuyiwa omusaayi obunkenke okutiisatiisa intimidation kwegamba tubeera buli bwe tugenda mu kulonda tekikyaliwo nti abantu balindirira essanyu erya chapter 5 eribaweebwa okugamba nti bakyuse obukulembeze mu mirembe ate era oluvannyuma lw'emyaka 5 owulira bino era olabira bino kiyinza okuba kipya matuugo ne mu maaso go nti ebikolwa ebyokutirimbula abantu omuntu neba MP of course tulaba olinga nzijukira it was mu kamyufu KNRM eyo Wasaida Bomba gyakulembera yagamba abantu nti nja kubakulembera oba mufa mufe so tekiri ku president ye Keno waggulu oba mu top leadership n'abamu abalemerayo ina kugamba nti oba ku kabo bakola ki lwaki tutuuka mu mbeera eno era bano be batusibyeko ebizibu bino musoma njagala ogende mu maaso n'ensonga gye nadde nkubuuzizza kukya lwaki tubeera buli kaseera bwe tugenda mu kalulu kuyiwa musaayi violence into intimidation genda mu maaso musumba sebo njagala nnyo bannayuganda bategeere nti abantu abagenda mu nsiko okulwana especially kati ndi amuzero ngino mu Uganda tebagendayo kubanga baali balumirwa bannayuganda ni bagendayo for selfish interests mu kusooka tetwakiraba but over the years tuze tukiraba singa basobola tufunira statement ya President Museveni nze yali abuuzibwa ba Al Jazeera nga bamubuuza ku ngeri gyakulemberamu wano agamba bamubuuza kwekatawulira mulinga akwa ye agamba nti aliwo akolerera famire ye takolerera ffe era nzijukira one time bwe yali yakakwata obuyinza yatugamba nga tuweerere abaana basome abaana tubaweeredde basomye recently yali akola statement n'agamba nti abaana ba Uganda bangi basomye tebalina mirimu kuba basoma course nkyamu naye nga ali minister of education mukyala we Janet Kataha Museveni ekyokubiri n'agamba nti ye akoleredde famire ye abaana be bali bulungi tebanoonya mirimu already abawadde emirimu bakola balabirira bugagga bwabwe kati nze ngajjukira ebyafaayo His Excellency yagenda mu nsiko with a gun yayingira with a gun talina capital gwayinza kutulaga nti yalina kino talina kyabugagga kyayinza kutulaga nti yalina kino ebyobugagga byonna abikoze ali wano kati kitegeeza alinga agamba era ndoza kyovulaba ayinsightinze nnyo abavubuka okulaba nti baga omusajja ono yagenda mu nsiko ne banna 27 ne bakuba emmundu kati webanga batukinyeeko lwaki naffe tetwewaayo era ndoza by the way what you see kat ebigenda mu maaso ng'abavubuka bali volatile tebatembeka bavaayo wakiri neyiteekawo wakiri bamukube essasi zinsuubira nti ebigambo bya president byazaayogera byebibakyusizza ne bagamba nti ono alabika ekyokugenda takiriiko akoleredde famire ye fe atubulaminga kwaba otuuka okugamba nti ffe abaasigala tulemeddwa okukolerera abaana baffe nabo basobole okufuna bye tubalekera bwe yagenda mu nsiko nojja n'emmundu osobodde okukolerera famire yo balabirira bugagga bwabwe oba olina precedent gy'olese enkyamu erowoozesa abantu nti buli muntu singa yeewaayo oba n'akuba emmundu oba n'akola ki n'atuuka mu pawa asobola okulya ki ebirungi era nga kiringa ekigamba nti bw'oba teweewaddeeyo okuyiwa musaayi tosobola kufuna kyoyagala ekyo tusobola kikyusa nga president asobodde okuvaako nadde ebbali naye ebintu nga bwe bifaanana olw'okuba bakulembeze baffe oba abafuzi baffe tebaagala kuta ate nga one of the reasons lwaki tebaagala kuta mu buyinza bajjamu nga bakozesa makubo makyamu ate ne balemu okwefortifyinga nti okay kabatereeze nga bali munda beekubire n'amakubo agali bajjamu kyovulaba nga always I've been saying it
okujjako ng'eggwanga n'amawanga amalala nga tukoze amateeka agatangira okuvunaana abantu bano abatufuukidde emigugu ti bwe bavaako tebajja kukijjanyizibwa, tebajja kutaataaganyizibwa, tebajja kuvunaanibwa, basobole okufiiringa sekiwa. Naye abafuzi be tulina bonna wane waffe bafiiringa so insecure singa bata obuyinza. Musumba lauke tuli mu kiseera kya campaign zile ekibuzo kino ndowooza nzikirizibwa okukikubuuza mu kaseera kano ke tulimu okuwa bannayuganda ekifaananyi ekituufu gwe kyolaba. Mu baliwo abasuubiza enkumu presidential candidates ba MPs, olabawo bonna abagenda okuvaamu abakulembeze okwawukana ku bafuzi. Ekyamazima kiri nti president oba asuubiza emirundi emeka manifesto ye kyafuuka kitabo kya bulijjo, tewali na kimu kyonna kirimu kyateeka mu nkola. Yasooka natuwa 10 points program n'agikyusa ne zibeera 15 kati eyo yagivaako dda, si kyamanyi na kkubo kiri apotte kubanga byasuubiza tabikola, okuggyako okuba nti asobola okuwuddisa abantu nti ajja kukola. Buli waagenda ababuulira byebaagala okuwulira, and unfortunately abantu baffe tebakeepinga memory, beerabira mangu. Ate mpozi n'ekirala ekyennaku ti bannaddiini yabapoketinga, buli waagenda abasuubiza. Kati bannaddiini bangi ku mudidi gw'ensimbi gwe bakyamubanja. Church of Uganda yabasuubiza obuwumbi 6 ba bishops. Sikiwa nti waliwo bishop ayinza okwagala aveeko. Waliwo lumu baali bakola audit nga bagamba oba bamubanja billion meka. Church of Uganda, Catholic Church emubanja zi billion, abasiraamu nabo bamubanja, abapentekote abo bo bagamba nti yabawadde omukisa okubeerawo, yabawadde emirembe okusinza, ne ssemateeka bagiteeka bbali ebawagude. Oyo President Museveni but nga to nickname nzo watuvudde ku name calling muba abakola campaign abakuba kapiri kati olabamu abasobola okuvaamu okufuuka abakulembeze okwawukana ku bafuzi be tulina be wayogeddeko. Olinamu essuubi okulaba nti mu top leadership tuyinza ofuna omukulembeze, mu parliament tuyinza ofuna abakulembeze, local government tuyinza ofuna abakulembeze, mubakola campaign bogoberera. Ekyamazima kiri nti abantu abakuba campaign kati boogera abantu bye baagala okuwulira. Okay. Oba agenze Kyaggwe ayogera bannakyagwe bye baagala okuwulira. Oba agenze abasuubiza nguudo, ne bwabanga pulani y'enguudo teriimu, capacity nayo tagirina, kubanga bozi wane waffe kitutakola kwe holding leaders account. Okay, otusuubiza enguudo naye sente ogenda zijjawa. Buli kyo tusuubiza abazungu kye batusingidde nti ngenda kusala emisolo, ngenda kwongeza emisolo, kuba teboogera bwogezi bye bagenda kukola, ne batunula ne income egenda kubawa, tax base yabwe efaanana etya. Nze ngenda kusala ngenda kwongera emisolo ku bagagga, sente nziggyemu nziteeke wano, ngenda kusala emisolo ku baavu, sente nziteeke wano. Ebyo byonna tetubiwulira, naye tuwulira promises after promises. Ngenda bazimbira enguudo, ngenda bakolera amakolero, ngenda kukola kino, ngenda kukola kino. Nze ngamba nti ebyo byonna bya bulimba, kubanga budget omuntu akola ekintu ekirungi asuubiza kyanaatuukiriza ateekwa okuwa ne basis lwaki akuwa essuubi eryo. Tyoke sente nja zijja wano mbakolere kino, naye olinga otya nti agenda kukolera kyasuubiza okukolera. N'olwekyo bonna abeesimbyewo mbakategorizinga mu populist. Kyempita populist yoyo ayagala abantu bamwagale ng'ayogera oba akola bye baagala akole, oba bye baagala bawulire byabagamba, so si byamanyi tibibijja okusobola okukolebwa, kubanga kapasito tekugitunuulira. Sente ngenda zijjawa okukola bino abantu bye mbasuubiza. Era ndoza bannayuganda kambabuulire kino nga tugenda mu kalulu. Museveni bwajja abasuubize kyabasuubiza, omubuuze sente ogenda zijjawa, waliwo tubigiko omusolo. Njagala mujjukire kati bongedde parliament bagigaziyiza, tuli mbabaka 5 plus. Ezo sente mukimanyi nti era mujja okuwa omusolo. Ekitegeeza bajja bataxi bwe bagamba nti babawadde district, tebabawadde district nti kuseka busesi, mulina to pay. Sente ezo bajja zibajjamu oba mwagala oba temwagala basobole okusasula abo. Teri gavumenti yecreatinze emirimu ng'eyongeza bwongeza burden ya executive
twongere ku administrators eyo teba government abo bafuzi makangendeko ewa honorable John Kendo Chams ekibuzo kino kiri funny honorable simanyi waba mtu kambukulembeze simanyi kibawo like power hungry bigamba simanyi oba kitufu nchina okola okubeera probing enough okakasa nti power corrupts ndoza ekirimu like statement eyo nenana okugenda mu ba psychologist oba like abantu abasoma psychology bingi nnyo okonfirming statement eyo bwe mutuuka mu nde kiki ekibawo honorable nesawo no ng'olaba nawe kennyini you want to come back kiki ekibawo coming back is not equivalent to the problem in leadership. Mbona nyona besado badde odiwaliyo on elementary school yabana bajja mu byabufuzi otereze the course. For example, kubimu kubitawanya Uganda kati ne president aliko. Wewawo mukulu maleta kyogedde. Enfuga abantu abafuna bwetwaze mu 1962 enfuga eri mu ddiiro efaananye etya. Adam Smith, one of the greatest economic scholars of our time, once said in The Wealth of Nations, work done by a slave is more expensive than free labor. Abantu obatwala by coercion nga slaves tibanoge esamba emwa banaga coercively. So singa oba bakutte bulungi kuba wana salary nnungi baba agale mwanya ezo bazikwate bulungi ate ziddeko zibali basobole okubeera obulungi. Ekimu ku ebyo ebiganye eggwanga lino okutereera batufuganga ba slaves abaze batufuga tibatuwanga chance kwesalirawo tufugibwe tutya. The system of government which has been reigning over time has been disastrous. Kakati ekiba kiddako baba balina kugoyinga aggressively balabo baba n'abakola ne gye batuuka. Nze nga John Kendo Chams for example ekinnuma ennyo kwe kulaba nti from the history I have read between 1961 to 66 economies of scale, Uganda's income per capita was the most sound one in the region. GDP makula, medical attention first class. Professor Baker yasobola okuzuula treatment cure ya trachoma from the medical school in Makerere nga facilitation zonna zijja bulungi under a federal arrangement. Dr. Karim nazuula eddagala erisobozesa abakyala okuzaala nga tebamaze kubawo omuggola maiso on speculation. Okutegere through the medical school at Makerere. So ekimu ku buzibu bwaffe in the administration of this polity is the type of government we have had. Bwe twagezaako oba abaali mu CA sali mu CA abaali mu CA bagezaako okugamba nti what is the problem of Uganda with reference to what is happening in the continent. Ne balowooza nti singa president afuna limits za terms of office eziri limited. For example wawano bali bamuwadde emyaka 2 terms. Ekintu ekyo kiyinza okukendeza ku bubbi ne corruption n'okugulirira okulonda tikasitwa bwe nagulira abakulonda mirundi bajja kunzizaako. Then bagenda ne kucha age limit. The president reasonably akome ku 75 years. Kubanga bwabeera president ate si member of parliament. President is almost God on earth. He can do anything. Nekibonerezo ekya mada ogende kalaba asobola kikyusa. Malego babadde bagenda okukaliga kalaba nagandi atafu. Okutegeka naye njalo kutegeeza president ebyo byazakolako kuwasivule. Walaba wano battalion yava mu office ya president negenda buterevu okuba opposition in parliament. Debate nefiiraawo. Those are some of the characteristics ezikulaga the main problem eri mu Uganda. Problem eyo gyona oteeka okusaawa limitation. Amawanga agamu ga succeeding, Malawi, Zambia, Botswana gagenda ga succeeding, but not on speculation.
Otherwise, the case of Uganda, nalabye president ng'ayogera yesterday, ng'atujuliza Federation ya East Africa as 1963. Ye president statistically alowoleza ddala nti okufuna federation ng'eyeggwanga Uganda oteekwa okuba nga oli munene nnyo. No. Problems which motivate people to go for a federation are not necessarily based on size. Switzerland is a small country with only 20 cantons, but is one of the most successful federations on earth. Federalism comes with so many reasons. One, eyinza okubeera ku bya economy, eyinza okubeera ku ethnicity, richness of ethnicity, nga bantu baagala okukuuma eggwanga lyabwe, eyinza okujja olwa economic impasse, nga bwe balekerwa ebeetu to motivate an autonomy of their own, basobola okubeera more successful. Ensonga ziba nnyingi. Federation comes circumstantial in accordance with what is reigning in every area. Naye for Uganda, president waffe aliko ne bwe simwogera erinnya, naye ne bwe mwogera is our president, President Yoweri Kaguta Museveni ayagalira ddala kutufugira ddala on the basis of patronage. Ate patronage eyo nga ekalinga so much in terms of money. Why should a president require 300 advisors, presidential advisors? For what? Why should we require 146 districts to do what? But we require, singa tugenda ku regions, is what independence. Can anyone regret for having come from one of the regions as was the case at independence? Bukedi, for example, Tororo. Buyogera nti oyo nazalibwa bwenti buli omu ayagala okuglorifying engeri gyazalibwamu. I want to give one very interesting example. Kalangala is a district. Can the district of Kalangala fight corruption in the State House? It cannot. It cannot. Has it got the guts, the instruments? But Bugishu small parliament can fight corruption in State House because there is autonomy. Autonomy is grooming leadership into workability in terms of capacity. But look at where we are going now. You see, tunulire engeri emwanyi ya Robusta mu Buganda we are diminishing. Kasooka President Yoweri Kaguta Museveni asanyawo emwanyi tugenze luddawo. Lwaki emwanyi ebeera ku coat of arms ne pamba? Ezo si bisiikirizo oba decorations. Ne ekimu ku ekyo lwaki abantu balowooza nti no autonomy egy'okutuzaawo. Abavubuka bangi abatalina mirimu kati over 70%. Obasuubira okufuna emirimu nga giyita mu parliament. Parliament bwene voting anti zigenda e Bugishu sente bwe ziti ezijja okutuuka e Bugishu zijja kuba ntono diversion. Naye bw'obanga olina administration eri ku federal arrangement, regions zijja kugabana obuyinza. Bw'ogabana obuyinza obuli structural oba ogabanye ne development because you can command. Oyinza okutandika n'okukolagana ne Canada ng'oli region y'e Bugishu nga be bajja okugula emmwanyi zo. No motivating abalimi be Canada nga bafunye permanent consumption of that product. Okwo kwe kugenda mu maaso. Naye engeri gye tugenda mu maaso nga omuntu omu ya owninga total patronage of the country. N'abasindika ebigaali bwe bafuna crisis balina ku reporting mu State House. Where are you going and what can you do? There is a problem. What's the way forward? Omuntu aba yeegomba amawanga agalina democracy yakusemazinga wa Africa zikiriza nti Kenya esenvula era sigamba nti there naye bagenda noza mu East Africa batwawukana ku fe mu Uganda. What do we need to do? Kenya esenvula because they are a same federation. The provinces are autonomous. Mu case ya Uganda tubuze ekibuuzo ne pastor. What exactly should we do? Ekyetaagibwa okukolebwa kiri kimu. Kasita tikitaba violent.
kugugubira kwekyo kyetulowooza nti kijja okubaako kyekitutwala okututiisatiisa nti no abana abekalakasa no okwekalakasa kuli mu constitution kasi tubanga titukozeseza bubi ne tuguguba muleeso obululu ballot papers nga bwabadde buli supposed kutuuka ssaawa emu ku makya mubuleese ssaawa 8 nga tugenda mu kulonda okwekika ekyo nga tuguguba tugamba titujja kulonda. We must exercise the potentiality of our fundamental freedoms. Yes. Musumba. Like issue ya term limits nzukira mu conversation jinene nawe recent naye issue ya term limits esobola okusaving egonga Uganda in case we are to revive that constitution or constitutional amendment netugana ntukuba butunira mwanga aga Africa againa beto againa term limits nzo kuba gasinga bagenze babichusa no bichusa kulemeza baliko era agasinga ogabalira kungala tusobola okuzza the growth of the Pearl of Africa through term limits ako ne bandafu betula be Kenya bebakola nga mukulu Kendu Chams byayogeddeko ekisinga okuba ekyennako nti president waffe wano alina baalabirako nti bazze bakyusakyusa ebintu bw'otunuulira Russia president waabwe Putin bwe yalinga constitution obuyinza butadde mu president ng'ate muwa term limits 2 yafuga term limits 2 n'azimalako naye abaazimalako n'akyusa ssemateeka obuyinza n'abuzza mu premier ne yeesimbawo kuba premier ne babumuwa bw'aba amalako premiership ebisanja bye biggwayo n'asalawo obuyinza buddeyo mu president era ne babuzayo mu president era n'addamu ne yeesimba ku president kwegamba challenge ye tulina nti abafuzi baffe constitution tebagibala ng'ekikulu bamanyi nti basobola ogikyusa nga bwe baagala ne president waffe akimanyi ate akimanyi bulungi nnyo nti bw'okwata bano be tumulondera ne tumuwa bali ku perolo balinga mmese we babatega we bakola ki we bagenda nti actually tulina burden nti ne bwe kati term limits ne bwe tugamba nti tuzikyusa era bajja gamba nti tutandikirawo tuzizaawo kati tuzikyusa nti kati ate addemu yeesimbewo term limits zikole ki zidde kubanga babadde bajja bakyusa ssemateeka to suit ye kyayagala olwekyo nze ŋŋamba naye yennyini by the way ayinza okuba nga anoonya waatolokera bwe nti obuyinza Kenya abukwate bw'ananvunaana kubanga tewannabaawo n'omweyi kubeesimbawo okumuvuganya atannamusuubiza kkomera atannamusuubiza muvunaana nga ddala ne bw'obeera gwe wamala oba Kenya nga gwe gwe tusuubiza nti bw'ovaako tujja kukusiba bw'ovaako tujja kuvunaana simanyi oba osobola okubeera ne courage evaako dde ebbali nze mbukwate nkuvunaane era okuggyako nga tumukoledde escape route adde ebbali tukyetisa omugugu gwani gwa Museveni kyobalabanga ŋŋamba wakati nnyo yesona akkiriza mukulu pasita wadde otuuse walungi naye njala okutegeeza nti omwami oyo ebona omukolera etteeka tajja dikkiriza ajja gamba ono ayagala kungoba mu ngeri y'ekikenya nga Kenya bwe yakola okugundi kati ekitegeeza tuyisigaza alternative emu bwe kiba nti byonna temubikkiririzaamu then kitegeeza nti ng'eggwanga kitegeeza nti tubikkiririzaamu fe abamu tulowooza that could be one way of assisting him naye tajja kikkiriza kitegeeza bwemba mumuteerawo ntajja kikkiriza kitegeeza nti katwolekedde ekintu eki Uganda ekyalinayo okuyiwa omusaayi buli muntu amatire n'alikwata obuyinza ategeere takyaddayo kutwala bannayuganda lindako nkwadde bambuziza ekibuuzo all odds tuzitunuulidde naye nga nti President Museveni ne bwe yandibadde ggwe nga bakusuubiza ICC bakusuubiza kooti bakugamba obbye bye bakuvunaana naawe kenyini obitegeera abuse of power if that is the case tuli ready okuproposinga
etteeka erimu savinga debate njaganya omusumba yajeeta wano kati ready era sebo find time yes ogize I think on Monday it can be ready yes kan kusabendo za jitandika command kakati waliwo entuse Kenny nambuza ndi pastor overdate ane kati omanyize one I'm a realist sagala tudde mu riddles waliwo abagamba nti ategeera moon waliwo abagamba nti ategeera kino nze mbagambye nti President Museveni is a burden mugugu oba tetwagala bwe tuba twagala tumwetikkula emirembe then tulina omusavinga at all costs. Musoma njagala okola eyo parting shot ogibesinga ku kintu kino how can we make oba tusobola kutereza tutya ebyobufuzi by'eggwanga Uganda wamu ne bannabyabufuzi oba abakulembeze very good okufuna abakulembeze okuva mu bannabyabufuzi okudda mu bakulembeze n'okuva mu byobufuzi okudda mu byobukulembeze mu kalulu gye tulaga mwaka gwa 2020 mu dakika 2 byo parting shot. Ebintu bingi ebisobye abantu bangi battiddwa ebintu bingi bibbiddwa waliwo tutuuka ne tugamba ne bwe tuzza ebyayita do we save anything lwaki tutuuka ku point ne tugamba nti okay enough is enough ebyasoba be batta babatta bye banyaga babinyaga naye tutuuke ku point ega nti eyo tetukyaddayo let us forgive tubeerewo ne truth and reconciliation ne musajja yabba Kenny tumutegedde yabba ti naye okay tumusonyiirawo nga bwe bakola South Africa Truth and Reconciliation Commission kubanga ekyamazima tewali atasobezza Museveni tali clean abajasi be tebali clean ba ministers be tebali clean ne ba MPs be tulonze nabo be tubadde nabo tebali clean kubanga abo babadde part of the conspiracy okunyagula bannayuganda n'okututeekako badde n'okututuusa ku point tika tuli mu crossroad fani bade tugenda mu kalulu ka mirembe kati kakano ka masasi kakano ka tear gas as parliamentarians ne Kenny nga mutwalidde you betrayed the electorate you betrayed us kati tubasonyiye njagala tubasonyiwe okay kyo kirungi njagala tubasonyiwe Kenny njagala tubasonyiwe ne tugambe nti tetukyaddayo kati mu butaddayo tutandike a new Uganda. Very good. A new Uganda fenanga tukkanya tewakyaddayo kuyikubibwa masasi kuyiwa musayi kukola ki naye ngeno luggage gye twetise yaba Kenny bawampisi bawango empiri vampires bodabona okubetikula tulina obakolera escape route tubasonyiye mutukoze ebyo byonna naye tubasonyiye short of that bwemunaba temwagala kukola kyembagamba waliwo nagambye Kenny wangambye ate pastor baddeki then kitegeeza nti twolekedde okuyiwa omusaayi buli muntu amatire olwo takyaddayo kutekinga bannayuganda for granted awo tulyoke nga bolaba French Revolution bwe yajja kuba French Revolution kasita yabeerawo waliwo yali azeeyo okuteekera Faransa kati nnyo ekintu kino tekikola waliwo azze mu comments n'asaba enamba zo negundi directions wogira ku byenkokondoza kimwene ddala okay oba oyagala nkoko broilers obuto oba eziri brooded oba oyagala loko enansi oba oyagala broilers tuli Kawempe ku police wotuke Kawempe ku police n'okwata eryambuka ewambugo katono nnyo then n'okwata eridda Kawempe Muslim tuli mabega wa ddwaliro lya Kawempe National Kawempe Referral Hospital bw'oba oyagala mmere ya nkoko bw'otuuka Kawempe ku 5 okwata erigenda Mpererwe mu kkoona lya Kiganda on your left ng'okkirira awo we wali store malyokolite Portland and Morfix esimu zange ziri 2 bw'oba oyagala enkoko broiler oba loko oba broiler oba oyagala ziri brooded week weeks 2 mwezi oba buli lunaku lumu esimu zange ziri 2 ne bw'oba olina amajigo ng'oyagala tugakwalulize tulina ebyuma ebyaluza awo wennyini e Kawempe galeeta amajigo oba ga broiler oba ga croiler oba ga loko tugakwalulize esimu zange ziri 2 077 2 479 386 077 2 479 386 ne 070 19 65 11 070 19
65 11 ze Pastor Moses Solomon bakabo obusembera ddala nga wumba mbakumulamu gutwade nago bale bisi mulamwa gwe tubaddeko nebaza Justice Byabakama alina kyakoze ekitali kya bulijjo wewandikidde Inspector General of Police ku ngeri gy'abadde babonyabonya abazze okuwuliriza n'abo ba presidential candidates nga balinga abazze omusango. Ekyo tekimala Justice Byabakama. That is the beginning of your action program. N'olwaleero no baba ku osaana oyite office ya president, office ya chief justice, office ya speaker of parliament, office ya chief inspector of police, office ya inter-religious council, okolewa dialogue y'amangu ennyo ku kintu ekyo. Crisis is getting out of hand. And if you don't act, it will be a problem. Njagala okusiibula abantu ababadde batulaba naye mu ngeri enjawulo bakama banga abenateete abebusega abe Kabowa abe Lubaga abe Mutundwe abo Mundeeba ku Lwokusatu nja kubeera mu kibumbiro ebusega ku lukiiko olw'amaanyi olunyenya buli kitundu buli omu asaana abeereyo ow'ekitundu ekyo. Ssaabasajja Kabaka njagala wangaali nja kusigala nga mpa positive criticism tutereeze eggwanga constructive criticism balabadde Ota TV mbebaliza ddala nja kumentioninga bementions obakaniza obutabusoma nnyo briefly ababaddeko comments zibadde mpitivu olwaleero Queen Shero what option do Ugandans have if they don't Mpoza Dan asobola Uganda yoyo omuntu ateekateekeddwa obulungi era yasobola Uganda naye gye tulaga twandidde emabega tujja tunyandoza ne maaso eyo mu episodes bezi tukutegeera omukulembeze ateekeddwa gwoyogerako Dan aba afaanana atya. Queen Shen, how can you call Museveni fountain of honor? Birala Musumba, you have a point. Surely we need leaders, not rulers. Muchibi Chambadde nkulabye Henry Mulindo nkulabye Male Musumba mutufu nnyo Musoke Derek Samwa Lawrence Muchibi Subi Mulumba Hassan obaka bamubona abasinga mbulabiroza wiki jabera very crucial kutunulira amawanga ga Africa agasinga getula tuli katunsonga yebyo bukulembeze. We discuss issues not personality agatumya abakulembeze abasinga. Constitutional amendment esinzo beerawo zikwata ku okukyusa ebisanja mawanga ago nno mwe muli n'ejjini gye tubadde eriyo bwegugunga eyo lwa musajja Alpha Conde naye kwata ku constitution kongezaayo bisanja twaga tulabe ebisanja binene term limits sinzo kubeera nakyo kyekizibu kyetunira tukiza kyekimu tusobola tutya okupreparinga for a peaceful transition of power through constitutional amendments okusingira ddala nga tukomyawo ebisanja. Abakulembeze bangi sinza bamenya olw'obudde Batogo yakasemendoza wa wano Uganda abadde Lasan Ouattara Ethiopia zaka bangi nnyo naye tujja kubeera nga tuddamu okukwatagana ekiro ekyenkyo okutuna ebyokwerinda ab'ebyokwerinda pano nayo nja bayita nabo tutegeere ensonga bwe bazisengeka ne byonna ebigenda mu maaso mu doketi yaabwe. Atakumira mpeera ba 10 nesigalenze Moses Wamala akoze n'eddaani Kizito wano ku kamera saako ne Philip Chiwoma mu control room tukwata n'olunaku olw'enkya ayi Katonda kuuma amaaso noogi.